naye Hadijja Kigonzi ngenda kukyalo mukisa guno okutondera oli musiraamu nze ng'omuntu wallahi sisobola kunyigira muntu kumala ennaku 3 kubanga obusiraamu tebutukkiriza so nsaba muganda omukyalo n'atudde mu kifaananyi wano atudde ne Don Asiya bamuyita Jennifer Fulfiga ndudde banga ngakola naye Don Asiya bwe wali onvuma wanvuma olw'okuba nti nhostinga omukyalo oyo mbunaavuma bakadaama era n'ompeebuula era n'onjogerako mu bantu ebigambo bingi nnyo essaawa eno bw'ojja n'ogamba mbu Hadijja namuvuma yali vibe really onsuubira nze okukitegeera nti wanvuma yali vibe okitegeera omukyalo ono gw'otudde naye wamuvuma n'omuweebuula nga tomanyi nti oli mwetaaga kino kituyigiriza ki essaawa eno ogenze ew'omukyala oyagala akutwera ensonga ewa pulezidenti bayamba abaana bakadaama bali mu Saudi Arabia okitegeera naye kino kikuyigiriza ki Don Asiya nti buli muntu yeetaaga munne Don Asiya ne bwembeera nze Hadijja tomanyi lw'ogenda kunneetaaga ne bwembeera nze simanyi ddi lwe ngenda kwetaaga okitegeera naddala abantu abeekoleddewo okumanya abawala abeerespekti nze tondabangako ku social media nga nze ne mbuukira abantu okitegeera naye oyinza otya okuvaayo n'ojja n'oyogera ekintu ng'ekyo ku muntu ate nomaana ogamba mbu yali vibe onkakasa otya nti yali vibe omanyi obulamu bw'abantu bwange bw'okosezza omanyi ba followers bange bw'okosezza Don Asiya n'ojja n'oyogera mu kamera nga bwe yali vibe like seriously bananga abaana bali ku TikTok siggulu TikTok is just an app naye ate esobola okuruininga obulamu bw'abantu bangi nnyo osobola either okuhatinga omuntu psychologically osobola okuhatinga omuntu emotionally osobola okuhatinga omuntu n'abeera nga n'obulamu bwe tebusobola kuddamu kukola ki kutereera soba naye bakwano social media tugikozese bulungi bw'ojja n'oŋŋamba nti gwe oli musiraamu tosobola kunyiiga nnaku ziwera 3 okwesiba akatambaala si bwe busiraamu njagala okukakasa abawala bonna abali ku app eno yadde sitaddeeko katambaala tekuliika nsinga kusaala ate tekuliika nsinga kukkiriza okitegeera naye gwe bw'ovaayo n'ogamba nti kubanga obusiraamu tebukkiriza so obusiraamu bukkiriza okukola vibe ku mannya g'abantu okitegeera so aba tiktokers kyenjagala obbabuulira ekintu kimu nti eno ensi tekungulwa tomanyi ddi lw'ogenda kwetaaga muntu okitegeera wanvuma ng'oli ne Jennifer right now wanvuma ng'oli ku kyeyo olw'okuba nze ndi ne Jennifer mu hostinga mbunavuma bakadaama naye essaawa eno otudde naye omwetaaga akutuse wa president bayamba abaana abali e Saudi bakadaama wali okimanyi nti osobola omwetaaga okitegeera so Doni siggwa mbuulira eddiini nze nasoma eddiini njimanyi naye ate ndi muntu nnina omusaayi okitegeera ndi muntu nnina omusaayi so siggwa nsomesa eddiini weegenderezanga nnyo omuntu eyeebisseeko akatambaala naye nga talina nsonyi mu bantu kubanga obusiraamu omukyala yenna oteekeddwa okubeera n'ensonyi w'obikkulira akamwako n'oyogera ku muntu ekigambo nga teweesenamu n'ofuna n'amaanyi agagamba nti yali vibe naye kyakuyisa bubi nsonyiwa okusonyiwa osobola okugamba okusonyiwa bakusonyiwe oba omuntu akusonyiwe naye ng'ekintu tokijja ku mutima gwo whereby nti eyo tebeera nsonga ekikulu oba oyatudde naye kyennyinza okugamba ekintu kimu nti mulekeraawo okwerimbika mu ddiini ng'ate emitima gyammwe gye gisinga okubeera emibi oli muwala mukulu simanyi oba oli mukyala muzadde naye mbadde nkusaba mu buwombeefu obungi nti weddeko mukwano kino wakikola nze Hadijja Kigonzi tomanyi kikyenkulowooleza tomanyi kikyennakusabira tomanyi sigenda kujja ku apu yammwe ntandika okukaabirawo amaziga sijja kikola naye kwe ggamba
kyojja okukola n'olowooza nti ogenda kiteekamu eddiini olw'okuba oyagala ofune feva y'abasiraamu. Nze ndi muwala musiraamu yenze Hadijja. Nnyinza okuba nga tonsinga ddiini. Oyinza okuba toginsinza newankubadde sijja kwogera nti alhamdulillah, Allah subhanallah, wallahi billah. Nyinza okuba nga sigenda byogera naye nkukakasa tonsinga ddiini yadde nga ne swigida ogina naye nze yonze omu ku bawala abali ku social media wano nga siminsinganga kuswala. Okitegeera? So kati really omuntu bw'oba weeyita musiraamu ng'ojja n'ogamba gwe tonyiga kumala ssaawa simanyanga 3 ng'obusungu tebunnaba kuggwako naye nga gwe omusiraamu olina amaanyi agayimirira mu kamera n'ovuma abantu. Okitegeera? Anyway, saagala nnyo kukolesa bukambwe kuba nina abantu abanjagala, abantu abanfaako, bafollowers bange. Essaawa eno toyina gw'ogenda kuyimiriza omunnyinyonnyole akyuse ekifaananyi kyanninako. Okitegeera? Taliiyo. Naye kyenyinza okugamba ekintu kimu Doni Asiya nti buli muntu yeetaaga munne. Buli muntu yeetaaga munne naddala mweno industry gye tulimu. Kubanga bw'oba oli TikTok kitegeeza oli mu media. Okitegeera? Yenna yakuwadde amagezi ogende wa Jennifer mwebaze kuba obadde okyetaaga. Kyenyinza okugamba. Nze Kigonzi sina kyendi naye ensonga zonna zireka wakati wo ne Allah wo. Mujja kwesootinga.